abaana abo bozadde wenna amanyira nti olina omutima omubi kwagala abaana abo omuntu mulala abakuyambire nga gwe abazaala tolinaawo kintu kyankizo kyozimbye nkwasiza akaawo nkwasiza akaawo wegende wagundi gyobobeera zimba babo Tiger Woods omuzanyi wa golf kati aliko mutabani we kati amusinga touch ku golf course Taina mulala gwasuubira mufuulira mwana ono kyanjawulo ng'oggyeko yo omuzadde. Nyinawo omwami omulala mukwano gwange mwami Gerard. Abaana bagezezaako okulabanga abateeka mu one is a corporate lawyer, omulala ali into operations, ne bonna bali mu company bagezaako kuzimba ekintu bakitwale mu maaso. Now ffe bwe tubeera tugenda mu gatherings zino z'obadde oyogerako ne families zaffe ebiseera ebisinga osanga family namba nga terinayo kintu kyankizo kyezimbye naye nga family erimu abantu ago 5 kati ne balyoka basaasaano abamu bali ena abalala bali eri abalala bali kyova olaba nti waliwo eŋŋombo ennaku zino etambula nti emirimu bagiwa baana baabwe ekyo tekigenda kukyuka mu myaka 8 okuva kati era bangu okimanyi banganda bako na mikwano kati ate nze njala kugamba kino nga sikukirumamu nze nange sobola guwa wa mulala ngo wange waali nze sagala kulimba bantu nze omwana wange atuule gwe nsomesezza ku sente zino zolaba ezakibooko ku kifalu gwogambye atukubwa oyo batukube mabega ne maaso kati omwana afune kale njagala kukkiriza nti omwana communication skills si nnungi agenda yigira ku mulimu kuba wange naawe owasomye bulungi ayogera oluzungu muzimbire ebibye wagenda okwogera oluzungu kubanga abantu bagenda ne bazaala abaana ne bamala ne babaweerera ne babateeka mu masomero amalungi kakati ne basigalira Saala omwana wange singa afuna omulimu omulungi kuki mukwasiza biikira maanyi kamba buulira emirimu gyonna egigabibwa wansi w'enjuba si Kampala wokka awo gwe woteeka empapula ne bakuyita ne bagamba ajja yajja omanya nti ekyo ekifo omuntu yenna asobola okukolawo omuntu yenna asobola okukolawo waliwo ebifo ebiri a bit tactical ng'omuntu yeetaagawo omuntu we onfuna so tukimanyire nti okukolera awamu lugenda kubeera era mu 2024 nakubiriza abantu noonya banno bwe mufaananya either ebirowoozo musobola okwawukana mu ndowooza naye olugendo oba ebirubirirwa mulina bifaanagana abantu abo banoonye mu kifo ky'oggula akantu kamu okekwateko obeere n'obwannannyini nabagamba wano abantu nti gwe bw'oba oyagala okumanya nti okukola obwomu tekiri era tekikola makulu bwe mufuna ebibamba tonoonya banno kyemalire kubanga okugamba nti bagamba bajja kunziba bwe naabeera ne bannange bajja kutubbako esente bazitwale kati bw'ofuna ekibamba ekinene kati ate tobatawanya nga tetunayingirira kawoshi nakutegeka mikolo kuyambako bantu baffe abafunye ebizibu kawoshi eyo n'aba nagibeerako olina okuba nga wabazimba emabega oli aleeta kujoza akuweta ano ng'alina ensonga kwe yeesigama ng'alina ku ensonga kwe yeesigama n'agamba singa be yali Chris kwolwo nali mpedde kitegedde era kino nze nkyogera lunye nga sikirumamu emirimu gy'abaana baabwe tekigenda kuvaawo nkya nze era mukama nsasire sirina muntu gwe nali nyiigidde nga wadde omwana w'omulimu nga nze mbadde ngwagala n'agunnyima kati nyiigira ki nze lwaki owange yanzaala tampa nedda batte ebintu bino njagala tubiteeke yakuza atakuwa kuba talina gwanakuwa kati lwaki yali tantegekera byengenda beeramu waliwo ebigwa tebirazi banne baali benyula nga ye ali ku street asimbula nga banne bayingira nsiko kati bateredde banyiga amapeesa genda wano genda wali genda nze ndi ku street nzunga njayaana sina wendaga muzeeyi yakola bad decision onfuna ekyo tekirinaamu na science era sina gwe nyiigira girina genda mbani nga bo baweeredde abaana baabwe kati gwe oyagala yaweeredde omwana abeere wali atulaaze ng'emikono aga maama ensi ye eneemanya ng'ate yaweeredde awo akubira Idris kati olaba tuli bameka tuliwo wano bana era naawe omwana bw'anaamala okusoma bekkaba Chris kyekiro nti mani wendi mutabani we yamaze okusoma kati arbitrage ngemuga jangu application tugitunulamu maybe ayina musango gwako ntuga nayo n'omwana yajja nampapulagi gwe tuddayo mu mpapula naye nga bulijjo abadde akola ki
nga ne sente afuna nnyingi oluusi nga ne mulimu twagula nga ne mawulire gubaddemu naye ng'owuuyo agututte ekyo kye kitegeeza okubanga olina abantu b'ogatta nabo ne mutambuza obulamu bwammwe. Nze abasajja abo abazungu mbaagalako ekintu kimu. Mu nsi yonna sirinayo kampani gye mmanyi ng'omuntu agirina bw'omu nga nnene ng'eyambukawo ssente empitirivu obuwanana ebeeramu abalala. Omanyi lwaki? Omutonzi yakikola bw'atyo nti teriyo omuntu asobola kwemalirira. Waliwo ebizibu ebijja nga bw'obeera omu tebiyinza kuleka waggulu. Ne bwe mubeera abangi ba investe 13,000 mwe mutadde ssente mu Twitter muli mu ruumu emu mutuuka ne mugamba ne kakati tugenda kukola ki? Ono n'aleeta kino n'omanya nti ebizibu bino mbirinako oko ne bannange. Nabagamba ebintu bino byava buto. Bwe twasomeranga mu secondary enkola yabanga yange nze. Nalinanga mukwano gwange Kivumbi Peter ali mu mazzi kati. Omulala mukwano gwange alinaitwa Andrew kati civil surveyor. Omulala mukwano gwange Lutaya Peter era naye transport ali wano Nakawa. Kati aba abasatu ebibuzo bwe byaddanga mu secondary nga bensoko nnoonya bakoze batya. Era nga kyewunyisa tutambulira wamu teri aleka nnyo banne nga tuli awo. Naye kyankozesanga ekyo si lwakuba nti nali nyina omutima omungi njagala kulaba baliwo babagudde. But okolera awamu nze gwabanga kyabeeranga kindimu nga njagala nnyo okulaba bannanga abaabwe bakoze eki? Batambudde. Kati ekibuzo kye wabadde obuuza kino eky'abantu okukuŋŋaana. Tuleme kukuŋŋaana ku mikolo gyokka. Tukuŋŋaane ne ku nsonga ezitugasiza awamu ez'emizinzi nti tetukuŋŋaana kulya buli. Temukuŋŋaana kulya buli naye mukuŋŋaane nga mulina project gye mugendako. Era mbakubirize abantu abakolera awamu ebintu temulowooza nti bigenda kusooka bitambulire wate bibe birungi. Era awo abaddugavu akabonero we tukasuulira obanga bannayuganda nti abasajja abayindi osanga kampani nga ya 8 nga abantu abe 15 nga bagitandika mu 2023 bakyali bonna. Because fe abaddugavu abazungu kye basooka okujja no ne batuwa ekyasinga okubeera ekibi kutuzimba mu mutima gubyagalirawo. Kyovula batuli bangu omuntu bwakuleetera bw'omuntu bw'omwa business idea nga ya myaka eno okuva kati tagiyingirira. Naye mugambe nti bw'ompa 12 ku lwokusatu nkuwamu 25 olabe speed. Kampuni zitandisewo wano. Leero tugeze nti lwakubiri olinga ku lwokubiri olujja nkuwerawo nkubisaamu emirundi bw'ompa kati 15 ku lwokubiri nkuwasa omuzi olina zijja wasatu okuzino ze nkuwadde bangi bataddeyo ssente era bakubye ku mutwe. Kakati omanye ekyo ekintu abazungu be bakituleetera wano bo bali strategically patient neffe tetuli. Omuntu akola conclusion nga muli mukolera wamu n'agamba nti nga wakayita n'emyezi 5 tebijja kukola kiganye. Kakati mu myezi 5 kintu kigwe ne bw'oba osimbye ennyaanya mu myezi 5 mbutuufu zibeera zivuddemu but ke kantu akali short term but ebintu byonna birina ekiseera kyabyo. Kyovulaba abazungu ebintu babibeeramu ne bwe kibeera tekiri profitable tavaamu. Ayongera kukifunira ideas ezigenda okukitambuza kibeerewo because yaba akimanyi nti singa ekintu ekyo akizimba myaka 2 ne kikulirawo ne kibeera profitable tekigenda wangaala. Bw'oba osobola okuwizalinga emyaka 6 egisooka nga tokola magoba nga kampani n'osigalawo osobola okukuba 10. Ontegedde? So tukuŋŋaane nga tugenda kukola emirimu as a club. Ina mukwano gwange nadde njogera naye nanga nti ekisinga okuwunyisa balina family gathering. Naye mu kusonda wano ebyokulya n'okunywa wagenda okuyita wiiki eki nti naye wiiki eri omanyi kati nga bulijjo tukuŋŋaana mu wiiki eki nga sente zirabise. Naye before balinako idea nti nga family ya gundi twetaaga okukola y'akantu kano nakati sente teziweranga. Ne wano ez'okulya speed twetaagayo kiro z'ennyama 4 twetaagayo omuceere wano kiro 2 zaawera mangu. Naye idea eri gye balina ebajja mu bwavu oba okuyamba ku batalina mirimu mu family bafune emirimu nakati sente capital taweranga. Kakati awo nyinawo ekyokuddibwa mu kyawaawo bw'oba olina ku budde yitako mu mbaala z'e Kampala naddala ezisinga kati okubeerako ziyitemuuko. Okimanyi nti osanga VIP table ng'omusajja agenda kunywa miliyoni 7 kati okuddugaza emmeeza omuntu y'omu oyo ng'alina mama we alina ekizibu kya 2,000.
amugamba mami tetulina ssente mami ennaku zino ebintu bizibu nnyo naye ali mu bbaala akakasa abantu abatamwagala abatayinaako yadde akantu ke bamwetaagako bwe kati nga bw'ojja eccupa y'omwenge ku mmeeza abo abantu tebalina kye bakwetaaza